Entalo mu bukulembeze bwa NRM mu district y'e Sembabule zirabika nga siza kuggwa kati nga we twogerera bannakibiina beetemyemu ebiwayi bibiri. Ebiwayi bino kuliko eky'abakulembeze abalondeddwa mu kamyufu akaddiddwamu olunaku lw'eggulo kw'ossa eky'abo abatakkiriziganya n'ebyo ebyavudde mu kulonda kuno. Abeekandaza okukola ekiwayi ekyabwe bakulembeddwa mu minisita omubeezi ow'ebyobulamu Anifa Kawoya kw'ossa omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo nga bano bawakanya obuwanguzi bwa munnamagye eyawummula Major General Phenehas Katirima ku kya ssentebe w'ekibiina mu district. Tetugenda kukkiriza enkola ya Katirima ey'ekinnamagye mu kibiina kya NRM. Anifa Kawoya eyabadde avuganya ku bwa ssentebe bw'ekibiina mu district yeekandaze wamu ne Ssekikubo ne baabulira ekifo awabadde walonderwa nga beekengera nti obulamu bwabwe buli mu matigga olwa bannamagye ababadde bateevuunyiza awalonderwa. Mbadde sigenda baleka nti obulamu bwabwe bubeere mu matigga. Okusooka tubadde tulina abantu ate tubadde tetugenda kukkiriza abasirikale babayiwe mu kisaawe olwedde bonna babadde mu kisaawe. Era nesiwa n'ajjayo omuggo n'agundeekamu. Okwewala okusika omugwana ab'ebyokwerinda, Anifa Kawoya ne Ssekikubo leero balangiridde ekiwayi ky'obukulembeze bwa bannakibiina abatakkiriziganya n'ebyo ebyavudde mu kulonda kw'eggulo. Tulangiridde tumaze okwetemamu okwekutula ku bufuzi ne Retired General bayina. Tugenze kola NRM ey'abantu, tetugenze kola NRM ey'abannamagye, tugenze kola NRM President Museveni gy'atugamba. Tebikolwa byo bikulaga ekiriwa munda. Ng'abantu abanyigirizibwa ng'abantu abawansi twegasse ku alternative olera ba Anifa Kawoya gy'aleese mu bukulembeze bwa NRM, kubanga ye NRM ey'abantu. NRM yekisibira mu gye mulabye wano, gye mulabye mukirabye. Oba Ssekikubo ye mubi naye mmwe temubirabe ebigenda mu maaso. Bano bakukulemberwa Anifa Kawoya nga ssentebe, amyukibwe Ssekikubo, Roda Namanda akole ng'omuwandiisi, ekyobuwanika bakiwadde Denzi Byuma, ate ye Dr. Emmanuel Mbazira nalondebwa ng'ow'ebyamawulire. Mu kalulu akakubiddwa olunaku lw'eggulo, Major General Phenehas Katirima yalondeddwa nga ssentebe wa NRM e Sembabule, Godfrey Sodo nalondebwa okumumyuka, ate omubaka omukyalo wa district y'e Sembabule Mary Begumisa nalondebwa ng'omuwandiisi. Olwo omubaka wa Mawogola North Shats Musherule nalondebwa ng'omuwanika. Emivuyo mu NRM e Sembabule oyinza okugamba gifuuse baana baliwo nga akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kakyalindirirwa okuwa ensala yaako ku kwemulugunya Ssekikubo kwe yakatwalira nga yeemulugunya ku ngeri gye yawangulwamu General Emmanuel Rwashande mu kamyufu k'ekibiina ku ky'omubaka we Lwemiyaga.